Inside Story Uganda, real source of political updates. naye point enkulu abakulu bano ab'NUP bakulembeza nnyo people power. Tugenza okwetegereza nga ate people power erimu NRM, kubanga NRM yeteekawo okulonda okwo bano oluusi abeetaba mu kulonda bo bayinza okweyonoonera naye nga ye NRM okukoza eki ekutaddewo demokulasi ow'ekimmemmete era ne balangirira awangudde kinga Katonda bwe yatutonda n'ateekawo n'amateeka mmwe bano ge bakkirizaamu amateeka ago 10 kati gwe bw'ogasobya tekitegeeza nti Katonda taliiyo. Demokulasi ow'ekimmemmete eno gwe twalabye ekkololo nkugambye nti amateeka Katonda bwe yatutonda n'ateekawo n'amateeka 10 ge yawa Moses ku lusozi Sinaayi n'agamukwasa. Kati ago amateeka 10 gwe bw'ogavayoleetinga tekitegeeza nti Katonda teyatonda. Kati ne NRM yeeteekawo okulonda demokulasi ow'ekimmemmete. Kakati wano wakati awo wabiramu obulumira tekitegeeza nti demokulasi yataliiwo n'abakulembeze bakulu. Naye bano abakulu ekintu kibaategese kinganga nti abantu baatuula bibuuzo era abantu basiiba wali balindo banayise banafunye bumeka banakoze eki gamba balinda nti omanzi nagudde namba ki. Kati bataddewo embeera ey'okubba abantu ate wakati awo ojjukira nti baba blackmailing bambi bantu bataddeyo okusaba kwabwe mangu awo ne bagamba nti kakati tusonda ssente za kibiina. Kati nga kizibu nnyo omuntu ayagala kaadi obutasonda ssente. Kati basanze obuzibu bungi. Nze nina omukyala gwe ndabye wano ng'akomplaininga nti nze bampadde kaadi nga sekretary general asayininze ningenda nenkuba n'ebipande neteekaku n'ababitimba. Kati ate olwaliro bikyuse baleese mulala ate ataasaba kifo ekyo bamugja eri ewalala teyakisaba kati ate gubaleese. Kati bye biki kibiina kyaffe. Kakati abakulu bano ate nabagamba mwami Mutebi ne banno nawoninga omwami Mpuuga n'abalala kati naawe okirozezzaako ne basibagala baga nti omuntu atafaanana bantu bano kijja kuba kizibu okwesiga tibasobola kwesiga. Era olina okufuba okulaba nti biki ebibakolera olina okuba nti naawe bikukolera ne babeera mikwano gyo bajja okukuwa kaadi bajja kukwesiga. Naye yabadde n'ebendera y'ekibiina anti ekyo you see ono akugambye kyaliwo oluli nga batandika butandisi bagenda balonda bulonzi naye kakati olwaleero era akugambye nti buli gutwamye kaadi mujega tetusobola kuleka muntu w'amaanyi ne tutambula n'omujega. Kati ngeze okutunda wano ku pano nga gubamye kaadi waali kakyesimenti abantu b'ekira babalaba ye mujega oba mutuufu nga si ye muki kuba ffe tulaba nti ate musajja mukozera atuwa obuzibu bujjo nga tuvuganya naye kakati tukyeka tugenda kuyisa mu jjenje ekkalu ekibi nti era agenda kuddamu ate akwate kaadi eno ya PFF. So nze ndowooza nti bannaffe ab'NUP gundi omwami Waiswa wano yayogera wano ekigambo system nakyesibako tumunyonyola waye balina system yagendanga mu constituency system eno yotanyonyodde bwanga nti gwe kikwate nti system esebo system tugirabye results tuzirabye era kati tulinda ate system watertight system tulinda system efulumye babaka ba parliamenti. Yes. Era kubya kamo nti olebo nambo mujimuwa noga nti maliriza honorable Kasoro simanyi kinavaayo tulinza ate ebigambo ebigenda okufubutu naye amagezi ge balina ge basala bafulumya nga babula ennaku 2 okwewandiza kutuuke. Kati awo ng'opapala kitono olina okukola mangu okusalawo bino byebadde ogamba nti ate genda mu tribunal ogenda wa nga tuso magezi nga tusobola kwewandiza bw'otasala mangu magezi kati n'ababaka ba parliament era bwebatadimaninga mangu okufulumya kati niyo bagenda kusanga obuzibu bumu. Naye nekyemaliza nakyo ye protest vote kubanga protest vote erina definition za njawulo. Nyenze mu context gye nakirabiramu nti baleeta omuntu atasaanidde n'avuganya ku kifo ng'ekivumo
ontegeera bulungi kwamba ng'okukuswaza ggwe kakati bano abantu abano abasaanidde kubanga nabo bakkiriza mu protest vote balina kutuulawo kane bakkiriza kyebaasuubira ne ku babaka ba paalamenti ogenda kulaba abantu abakutte zikaadi okakasiza ddala definition ya protest vote abakulu bano gye baliko ekyo kyali kisuubirwa mwami Mutebi era osaze magezi malungi okuyingira PFF era olwaliro toddamu kugamba nti NUP ekibiina kyange sibe noono pulezidenti wa nayo gyoyingidde waliyo pulezidenti aliyo nywerera eyo. Alex mwami Mufumbiro owulidde Mr. Alex Mufumbiro ne Honorable Kasolo tubeere debate emu wano ambadde mugamba kyagambye nedda ojja mugamba nga tuvudde ku mpewo njagala mwami Mufumbiro balina chairman tutunuulire abantu bano specifically. For example, mwabadde munoonya ki kyennyini bw'owulira okunnyonnyola kwa mwami Mutebi akugambye akoze ku ground akoze municipality gyalimu yemu kuweza sinzo okukola ku local government akulaze contribution yakulaze enkovu aga byonna mbikoze njiddewo ekibiina omubiri ebbanga lyonna. He expected ekibiina okumwesiga okusinza ku byakoze biki byennyini byewadde mutunuulira byataabadde nabyo. For example ekisooka njagala kugamba bwe nti mpuliriza nnyo mwami Mutebi. Ekisooka meya Mutebi oyo akimanyi nti mbadde close naye. I appreciate his work era ndowooza nze naye tubadde na a good relationship extremely. In fact I was among those who were shocked nga tafunye card, but it does not mean nti nze njigaba. He's here, he knows me and him. We have a personal relationship. Never told him mukibiina kati. I recognize his abilities, but my friend wants to set up a system. It will beat you even at your own. Gotomanyi contribution ye nkugambye pate nebyakoze the other day ojjukira mukaluka akawempe. Yeah, I'm reminding you. No, please. Ono ne mukaluka akawempe ng'afiirira ekibiina ojjukira effujje lyamukolebwako n'ebintu ebirala byonna byazaakola. Ate mwami Kungu ekibiina nga kyekimpa assignments ezo constantly. And you executed. And I never asked for them, but I was always given, and I executed each and every one of them. Era kyenkugambye nti nze I have a personal good relationship ne mayor. Era singa kyabadde in my power tumanya ticket nandibadde njikola ki njimuwa. Naye njagadde mayor mugamba nti yes oyinza okuba n'obutakkaanya n'eminzaani yemu ejjinja lyerimu eryapima mu 221 eryapimye mu 226. Natekinze interest nemanya nembuuza ono candidate kyayinza okuba nga awangudde Mutebi. Yaliko kansala weyabeerera kansala ndowooza mu Uganda yonna no mu Africa yali best kansala. That's the very year Balimwezo was the best mayor in local government mu Uganda. Simanyi about that time mukulu wange yali mayor oba yaliyo, but naye wekira amanyi kyenjogerako. I think the prize was given by Accord. Ekyokubiri Accord, I'm not very factual about it. Naye waliwo organization eyakola Accord, something like that. Well, they might have named it Africa. Ekyokubiri branches ozimanyi nti abantu baba ne franchise wano ne bakwatagana n'abalala mu ebyo bakola always. Kyenjagadde okugamba nti mpulidde mwami Mutebi era nenkola quick analysis neddamu neneebulirira ng'akugamba nti bayinza okuba bagenze mu baboda. Omanyi ababodaboda abo oyinza okuba bakola administrative decision ne bakola ki ne bakukyawa olw'okutereza ekitundu. Nenfunirawo okweraliikirira nti muganda wange yasuulirira ababodaboda kuba ababodaboda mu NUP. I'm on his statements. Ababodaboda mu NUP benkanankana ne father, benkanankana ne imaamu,
benkanankana ne Waiswa deputy spokesperson tetusosola bantu mu kunoonya ani asaanidde. In fact aba bodaboda oluusi baba bangi ku kyalo okusinga ne bafaaga. We are people power. Bwe tunaatandika okusosola and you know teri bintu byangu ku compromising nga institutions. Omuntu bw'amanya nti kaadi eva wa faaga eva wa bishop eva wa gundi kyangu nnyo amegesi nyinza kubanga nakola administrative decision kuteereza stage era sigamba nti ababodaboda bano abasinga obungi webakolera si webasula era si webalondera kati bwotekinga sample you see bwotwala bodaboda nga sample space nogaa nti kakati nze okutya kwange by the way sikyogera mbinze nfunye kutya nti mukulu wange tabanga bano yabeerabira kuba ye abadde ne gyatukubidde ttooki gyasuubira gye yali yategeka ennyo kakati nze mu kutya okwo kwe kukola realignment ne mugamba lwakuba kati am gagged up. Nobody's gagging you, Mr. Alex. We are having a conversation. Okay. Abuze biri very pertinent, very fundamental. Akugamba bana abenkaaga bano by terms of reference zaali ki batuukirira ani ono candidate bino byonna tabimanyi ate kakati kamukubulire nawe tobimanyi. We have stated oftenly nti gwe tolina kumanya bagenda kubuuza bibuuzo. Toyinza gamba nti mulimu kutegeka a free and fair process ate nobbirako abantu nti bannange bawaiswa bajja kujja ku Lwokusatu. Kitegeeza obategese. Okay. It is spot on system. Twafuna company farm eyina obusobozi okucollectinga scientific data era data oyo ne tukola ki ne tumufuna. We are based on data. People power yabaddewa mu process eno ate 60% kyeki ye scientific data ava ku ground. Mukulu nnyo kyenkugambye nti nze nfunye okutya nti muganda wange ayinza okuba yasosola be balibuuza nga kuluno mbadde nkyalina there were a lot of issues. Just a minute, in a minute. Ate mukoze interruption. In a minute, sir. National Unity Platform nga bw'ogiwulidde nti platform ya bwenkanya. Abantu boogedde nnyo ku ssente. Ensonga lwaki tetwagamba abantu nti muleete ssente mu kukola expression of interest. Tulina abantu abasabye obubaka bwa parliament abasuka 1,500. Kati 1,500 singa buli omuntu amutume million 3 zandibadde ssente mmeka mu kubala okutona. That is about 7 billion, right? Kakati lwaki tetwanoonya ezo mu bwangu nga tulina abantu abo bonna abaagala okuyingira? It is because focus yaffe is to give Ugandans an opportunity. Singa twali twagala bya ssente twandibadde pate twakola y'abasuddiiro nga bokka nga bwe tulina nga bammemba pate y'abannansi. Okwemulugunya kwonna okukoleddwa abantu n'okumuvinga nga Mutebi. Kisooka njagala otegere nti Meya Mutebi ffe we are agitators of human rights nga NUP. Mu human rights mulimu freedom of association. Siyinza kubeera ku TV yansi yonna nenkondeminga Mwami Mutebi kutekinga bold decision okuva eri amaanyi g'abantu n'agenda mu ttiimu endala. Kubanga ne mupiira eri omusambi abeera mu Madrid n'asalawo nti akati kange nensambire mu Sunderland nga naye Madrid agimanyi eba mu Champions League, Sunderland teba mu Champions League. Toyinza sanga ate Madrid ng'eyomba nti omusambi oyo yavudde Madrid mu Champions League kati ali eri asamba conference. Omutindo guba gugenze mu conference. Toyinza gwe guwakanya. Okay, so ng'ekibiina standi yammwe eri ku baana bagenda okujja nga ba independents already amannya weegali agamu kwago walabye. Njogedde ku Kasolo, rather Mayor Kasolo Jinja, njogedde ku Paul Mugambe Nakawa, njogedde ku Haji Latif Sebagala Sengendo. Abo baga nti ffe tujja nga independents. What's your position? I have just stated that it is a constitutional right buli muntu okubelonginga gy'ayagala era tubaagaliza mikisa mierere, but we are imploring abakkiririza mu National Unity Platform era babadde part of the process
okurespectinga the process for institutional development. Democracy ono gwe tugezaako okunyikiza ali very sacrosanct okuba nti ffenna tumukuuma n'obwegendereza kubanga bwe weetaba mu process neekuleeta omulundi ogumu n'ogya appreciatinga n'ogyetabamu omulundi ogwokubiri n'ogikubamu ebituli because mbadde ndowooza nti meeya agenda tukolera favor ng'eggwanga agambe nti omuntu bw'ati kubanga wogambira nti personal assistant womamu ku bataano era oba onarowinze gap but tell the country who because abantu bangi nnyo babadde fleeced in the name of party officials. Eriyo nga maama bwagambye maama wange Namboozi eriyo abantu be batutteko ssente kubanga muno mu kibuga abantu abagezi baki tulinamu ewolo group of abantu abakoolokoolo kati ng'abantu abo bo obuvunaanyizibwa buba bumu ani aliko. So it is wrong era webaayo omuntu oyo yenna eyali agezaako okulaba era njagala kumwebaza nti yagaana oyo omuntu okukyusa results kubanga naye yandibadde culprit criminal number 2 okuba nti yeekobaana n'omuntu bakyusa amazima. So it is important ekyokubiri ategedde nti already waliyo abantu abakola ki abakola naye tewaliyo personal assistant wa muntu mu kibiina yali privy to the teams uliriza kino mpuliriza kino tewaliwo personal assistant wa bakulembeze mu kibiina yali privy to results kubanga n'ekibiina bakulembeze b'ekibiina bali privy to results mu executive board. So omuntu yenna bw'abanga azze n'agamba zaali bwe ziti oyo aba yali akulimba nganzire wa Mayor Julius nganzire wa Mayor Julius just in 30 seconds mumaze ebbanga nga muvumirira ekibiina kya NRM nga bwe batali democratic munda mu kibiina kyabwe n'ebirala oli bwakola argument that you're not even any better you seem nagati mulinga abafaanagana mu nkola abamukyamu proper definition of dictator. Democracy wa NUP is work in progress. Ekyo njagala nsooke ngambe ensi mulimu oguli mu kutambula. Lwaki mulimu oguli mu kutambula? Because tulina impediments ezitu affecting okola ebintu ebimu. For example, twayisa ssemateeka. Omu ku ssemateeka w'ebibiina asinga okubeera omulungi mu nsi yonna mu delegates conference ne tumutwala mu electoral commission. Mu bintu byayina mwalimu devolution of power na butyo obukulembeze bwe butuukibwako paka ku ntikko nga mwe muli okulonda abakulembeze mu structures ze tuyina. Maama wange agambye she's a chairperson of a district. We already have structures. Tuzirina already structures zisobola okuholdinga elections. We have focal persons in every district. We have registrars in every district. We have chairpersons of every district and their membership of every district. However, ekitulemesa okukola bino is the failure to have a legal regime sacrosanct to the constitution of the National Unity Platform in tandem with Uganda. Etuyamba mpuliriza maleyo kano. Etuyamba okuteeka bino mu nkola ebyokuteeka wakalu. Bane kamalirize. No. Njakudda. First response y'omwogezi w'ekibiina ekumatiza n'okwemulugunya kw'obadde nako. First of all, njagala amanye ebintu ebimu bitwalibwa ng'ebyolunyoomonyoomo but ebibiina by'obufuzi tebabigeraageranya na ttiimu za mipiira. Abantu abafuluma nga bagenda naddala ku kibiina nga kino ekipya ne bwe baba batono you should give them due consideration. And I actually thought nti in your wisdom you would admit nti tulina relapses tuli kibiina kipya but we look forward to closing gaps zino we ziri. Era Meeya Mutebi nsaba otuyamba otubuulire omuntu oyo nsaba otuyambeko to identifying gaps ezo sobola zifiiringa. Mwami waiso abantu banje ebibiina bibaddewo naye ebibiina bigenda bisereba mpolampola ne bifa. President alina amaanyi mangi, kibiina kya National Unity Platform kirina amaanyi mangi, ebirala oyinza obitunuuliranga ebitono naye ebimu bijja FDC yajja n'erya mu DP, NRM yajja n'ekokota mu DP. Ebibiina bibaawo eby'amaanyi naye ate ne bigenda nga binafuwa. So don't take this very lightly nti timu z'omupiira oba oyagala ng'ojja oba ng'oyagala kufuluma ng'ofuluma. Take this matter seriously. It's a very, very serious matter, I am telling you.
Don't take it lightly. I am not convinced in any way. I am not convinced in any way because I am a very genuine person. Byenjogera nsobola bikiipinga for long. Naye bwe mbyogera we ntuukira okubyogera ddala mba mpuliranga it's really at the tipping point. Honorable Nambozo ono tayinza bambi kati kwogera bigambo bingi kuba y'omu ku batannabakola ki kuba tannabakufuna kaadi. Bino bya kaadi kati we bituuse bintu bizibu nnyo naye era naye amanyi nti n'ekizibu kye tulina ekinene nnyo ekira kyava ku muntu gwe yeeyambula ewuwe n'amutuweereza ate waffe n'ayagala tutegeerere buli kimu mwami Musisi ya controlling buli kimu so bintu bino agenda akubira abantu amasimu. It's a serious thing. Meya mwamusimuleke ono bonja kudda atubuulire lwaki bano ba leaders abalunga bonna Mboozi abali mu bitundu ebyo lwaki system tebeebuuzaako nti kubanga abantu bano be bamanyi abantu bano ogenda kuwanoga nti ogenze ekyo njagala kukiddamu bwe nti Honorable Nambozo yali awo maama wange yatwala emikono yeebuzibwako ddala naye ajja kugamba nti not that her interests bw'abanga alina marking scheme naye alina abantu be abali very close naye abatafunye kaadi. I want to give my own example. My grandfather Kibugudu Badman Musisi yali meya ono ate kuba mumanyi teyafunye kaadi. Mu kisanja ekiwedde bannabeeta bamuzingiza mu Tale Center ne bamukuba kataba mutte ne bamurobingako his victory. Naye tugenza okwetooloola ng'omusajja Kasirye Simon yalina ground jjajjange teyafunye eki kaadi. Kamaleyo President Kyagulanyi Robert Ssentamu mukoddomi we ali Kajjansi adayagala bwa meya mwami Byekwasa nsonyiwe nti mukozesezanga example neye NUP mazima yamuwa sister we teyafunye kaadi. Ontegera bulungi nina abantu my own personal assistant onabadde ayogera ku personal assistant as I conclude my own personal assistant teyafunye kaadi. Kati ffe tulina obuzibu it is two swords. Abafu abatutwetoolodde abatafunye kaadi bangi era batuvunaana omusango ffe Waiswa teyanwaniridde abatafunye ate nga tebeetoolodde ku ffe bo era bagamba bali nti naye gwe Waiswa teyakulwanidde yandibadde yakola ki yakulwanirira. Abalala abafunye kaadi nga abalala abatafunye kaadi nga tetubadde close nabo bagamba nti omuntu yanemeseza kaadi ye Waiswa because mu ggwanga lyaffe lino people assume nti offices are not independent but in the national unity platform our offices are independent. But how can they be independent ngate n'abazirimu bennyini nabo baagala bukulu? How can they be independent? Anti katolaba omuntu katugambe I even want to be candid it's about Sebufu and I explained that Sebufu was picked up because of his institutional memory and he was only representing one outfit of a councillorship where he is an incumbent. That could not affect the entire national outlook nga tufiira that human resource. Bwe yatuuka ku position ye, it is definitely clear the doctrine of fair hearing that ye nyini ayitayinza kwevetinga but his abilities fenna zetumanyi nawo abaddeko mu Democratic Party zaite ziyinza kubeera swept under the carpet. Ekyo kimala mwamufumbiro. That's enough. Kimala ekyo. Yafunye oba teyafunye. Njagala genda wa Honorable Nambozo maliriza. Honorable Nambozo. Nze kyengamba nange okufaanana ne mwami Waiswa Mutebi ono mulamu wange muganda w'Abakireke. Nawe muyinako akakwate. Muganda w'Abakireke. Okay. Era mbadde mugambira wano ti mwami n'osenguka ng'omukyala tombuulidde nti issues za raisinga era zasabako answers z'ekintu kiramu azogedde yanobye nga chairperson agambye kino kyagwawo sometime back about 3 weeks ago singa yakiraisinga ne bamudismissinga bwe batu ne at this level n'ogamba nti wokiraisingidde naye yeeri azamanya kyenjagala okukkiriza ekirala
waliwo akantu kamu kendabye nti ebintu bino oluusi bwe tubiraba namboze bwe mbiraba bali abagamba nti bagenze okunoonya people power abantu abasinga obungi mu kitundu ekyo kye bagamba abantu bayinza okuba nga tebabiraba bwe batyo. Waliwo okufa kwa Makumbi munnamawulire. It was a very very big burial mu kitundu kyono. Nengenda ng'ate musajja wattu ali mu ddwaliro nga twali twavudde Wannalukoola musajja wattu ali mu ddwaliro nengenda mu kuziika. Njagala nkubulire nti okuziika kuli kwakuŋŋaanya oba kaŋŋambe the whole of Kira olwa Makumbi oyo level kwe yali. Naye nagenda otuuka mu lumbe nga opponent woono ayogera ng'eri endulu bwe zitta abalabi ng'era amookinga n'ono kye yali akola ki ayitamu ng'atuuse n'okuteekawo endowooza egamba nti ono si mulwadde nnyo nga bwe yali akola ki nga bwe yali agamba. Era it took me okuyimirira ne mbagamba nti bannange temuzannyira ku balwanyi nga bakola ki nga batuuseeko ebizibu. Kati kye ngamba bwe kiti nti ye omuntu agenza okuwulira nti wano abantu baagalaani ajja kusanga nga bali be nasanga mu butuufu. Ate nga nkubulire mwami Nsubuga oba bye boogera babyogera lwa butuufu oba bubi oba bakulowoozezaako oba tebakulowoozezaako yeeyo mentality gye bagenda okukkirira nayo mu boxi. Ate nga bw'oba oemphasizinga nti oyagala owulire ekibiina kyo kyagala kiwulire abalonzi ba wano bwe tubagamba nti mugende mwerondere balondaani. This good reasoning zaalivuddeyo singa tulina omukisa mu kibiina kyaffe ekyakalulu ak'okuyimirira okweyogerako. Naye ku nsonga nawe z'omanyi tetunnagenda mu constitution etuwa kalulu kakweyogerako nti ogenda onnyonnyola abantu nti bannange nalumwa nnyo bannange nabonaabona nnyo. Kati kiri kye balina already ono agenda asampolinga public opinion. Waliwo kati gwe bayita 226 minzaani owa akalulu akajja olondanyi owa akalulu akajja olondanyi kyangu nnyo 60% okusoma nti musoke manya ani Mutebi tetumuganye. Naye nabadde njagala mmalirize na kino mu kalulu konna. In fact waliwo n'omusajja omu yakikolako research yagamba nti akalulu konna kayingiramu bakandidate ba mirundi ng'ena. Nagamba nti waliwo ba clowns ffenna be tumanyi nti bakaki kazanyiikirizi n'omulaba era obalaba simanyi alya chapati simanyi akola ki abo bali awo not serious. Then ne wabaawo abantu abajja mu kalulu kumu serif nga yeekulembeza. Ne wabaawo abalala abajja mu kalulu nga ye akulembeza ensonga z'ekitundu. Ne wabaawo omuntu ajja mu kalulu ng'akulembeza ensonga za region. Ne wabeerawo omuntu n'ajja mu kalulu ng'ali national. Ne bw'aba asaba kifo kyero si wano ogenda okulira ng'ayogera biri national. Omusajja ono bamuyita V Agiboga bwe yali akola research ye yagamba nti abantu abajja mu kalulu nga yekulembeza for selfish reasons. Si selfish. Sagala kiyita bwe ntyo kubanga ekyo kiri negative. Naye nga kwegamba kati omukulu agambye pulira nina amaanyi agokola nteekwa okubeerawo nga nkola nti yali awandiika why people switch from parties era nga n'alaga n'okulaga how people react to it in Africa. Nakola research paper nene nnyo njagala oginoonye ogisome. N'agamba nti kasita omuntu alijja mu kalulu nga agamba nange kino kiseera kyange kyakuweereza guno omulundi nteekwa okubeera ku ballot paper nti abantu bwe batyo kyangu nnyo okuswikinga pate. Kubanga kasita pate ebanga ye temuwa mukisa ajja kuswikinga pate akole ki agenda. Ate it is within that person is ki right. Naye nga bwe tugambye nti bwe tuba tunaazimba ebibiina tulina okuyiga ekintu kimu nti ofiisi zino za lutalo. Bamuseveni abo we baali mu nsiko baagaana okugaba ebifo nga bagamba bugambi nti kamanda ki naye tebaagabanga nyota
nti gwe tukuwadde obwa jeno, gwe tukuwadde obwa kano, gwe tukuwadde obwaki, kubanga baamanya nti kasita tunaatandika okugaba ennyota oli ajja kugamba nti nze lwaki temumpadde bwa jeno ng'ate nalwana nnyo egindi bankuba na wano bwe bati ne bagamba ebyo bijja tutabula. Abaganda bo bagamba bwe bati kya muzizo mu Buganda okugabanira ebyennyanja mu nnyanja eri abavubi. Babagamba mumala kusomoka nnyanja ne mulyoka mutuula ne mugamba naki ebyennyanja mbu kizira bigabanira mu lyato. Naye kye nalabamu nti kye bagenderera nti abantu basobola okugabana ebyennyanja wali ne batandika okwekuba. Kati fe obuzibu bwe tulina aba opposition kwe kubeera mu struggle y'okwenunula ate nga waliwo ne elective politics. Era bagamba lwaki bannakyemalira bateekawo okulonda nti emu ku nsonga nti okulonda bwe kujja kwerabiza abalwanyi nti bannange nno tuli mu lutalo nti n'obwa kansala nina kubufuna kugenda ku lutalo nti n'obwa meya nina kubufuna genda ku lutalo nti n'obwa MP ngenda bufuna genda mu lutalo ne mutabangukamu awo mangu mu kalulu kaki olw'akalulu ako. Elective politics akusesa ne mujjawo atabula nnyo abantu wanjawulo nnyo ne politics ow'okuzimba ekibiina ne politics ow'okwenunula. Omushana obunene bw'akatubagiro ekibiina kya NUP bwe kalimu bwenkana ki bw'otunulira bammemba baakyo abali dissatisfied ne bye boogera? Agamba NRM olaba mukyala Nambuuza akugambye yajja ku lumbe n'asangawo kansala ng'enduulu bakuba y'amaanyi ku bulimba bwa kansala. Naye nga kansala gwalimbako meeya gurupu y'emu ate meeya mulwadde ali bubi nnyo. Omanyi munnange bwe tugendera ku nduula eyo tunaakola ki? Nange nabagamba naye bannange muntu ali bubi nnyo. That can't be a group ereeta leader. Naye bwe oyogera ku yabuyaye bongako ki we'll move with that, but njagala tutunuulire nze ku lwange balometa nsabe tunuulire okufa kwa demokrasiya. Kyobalaba tewaleese balonze baani katubatunulemu. We are not looking kwabo be balonze then tulabe nti ono tasaanira. Tutunuulira engeri demokrasiya gyefa. Probably Uganda ebeeko kyekola kulaba nti demokrasiya tefa. Ndowooza ye issue. Kakati the NRA, the National Resistance Army Occupational Nakba Delegates Conference, yabadde ejjuddemu fake delegates. But delegates abazze babawadde kaadi ne babagaana okuyingira. Bwe bazzeeyo mu kyalo gye bava bafuusa abajulizi ku buyaayo buli mu Uganda n'okufa kwa demokrasiya. That's very, very important. In other words, obulimba obubaddewo kibadde nga olina okulwana nnyo okulaga abantu mu kyalo nti ebintu byafa dda. Kakati olina mukyala Kadaga, former speaker, nga addressinga mukulu Museveni n'amugamba gwe ekintu kivundu. Mukula yagenza okubivaamu naye nga ekintu kivundu. Buli omu yenna ava yagamba bali omunsi naye tabitegeera. Kakati noono naye agamba ekiri eri olina muleka ku chips. Yali nkoko yali kyenyanja because nalifunye kuru agambye bapanelist bonna mbalamusizza ku lwange ndowooza ffe n'Abannayuganda tufeeyo nnyo okuzimba enkola y'ebibiina by'obufuzi Uganda eryoke eganyulwemu. Buli kibiina kirina challenges ezaakyo. NRM nayo eri mu opposition. Buli kibiina kigoberere ssemateeka waakyo Bannayuganda basalewo kye bagattako. Ye Kennedy Mutenyo. Then Daffin ali mu United Arab Emirates agambye kungu omukazi tasobola kunoba nga talina amwogereza amusuubiza bufumbo.
akagende wa meya wange Julius Mutebi. Okay. Anagamba kato kasokoso munaka wa East Lord Councillor omu kadi yaguze ngule ku mukulu omu aliawo naye NUP ina okendeza amalala you can't give justice. Paul Mugambe twamusabye ajje nga independent. Michael Kansembieyo Michael aliko ku University ya KIU agambye my question goes to Mr. Alex. He says if the system brought Mayor Mutebi and he uploads it, then when it fails him, he says the system is bad. Is he the same person who uploads courts of law when NUP wins? Nebirala bamita Michael Mutavazi aliko University ya KIU. Maybe William Mubiru agambye waliwo kyesuulidde bulungi mukulu mufumbiro yagaba kaadi pulida agamba nti nandibadde muwa kaadi kyabadde ategeeza ki. Let him clarify on it. Ye William Mubiru e Nabbingo kalujja kutangaaza mwami mufumbiro brother mwami Mbulumushana. Yes, nakugamba ko lumu ewaffe oyagala goba kunoba mukyala wo to divorce. Yes. Okwawukana ne mukyala wo. Bwabanga akamwa kawunya ayina omubembe ukoleta omubembe eno lunyankole oyita ab'ekika n'omuwa obuseera agenda ng'abayiiramu okugabula tusaavu. Nagenda ng'abanga naye nga buli gwawa awulira akamwa ngeri gye kawunya naye teboogera because batya okwereetera ebizibu naawe but buli omu naafunako kope ku mubembe ogwo engeri gye guwunya kati bw'omugoba baga naye waguma because now they begin telling you the truth ng'amaze okugenda kakati demokrasia now there is hope mu Uganda. Abana-Uganda batandise omubembe gubawunyira kati kyova owulira enduula eziri wano nti meya yafunye ne shock. Agambye yatakisuubira kyamukubye is shock naga kaŋŋende ale n'alangira na demulamu we namwa oli gwe weeyambulira gwe bakwambula something oluganda lwakozesezaawo agambye gwe yeeyambula namusindika eri waliwo ddiiri y'amaanyi nnyo nagamba nange munyambe embuzi wembuzi kyatambuza embuzi I don't know but it's my right. It's my right okufuuka omugezi n'okufuuka omusiru kati kiri kulumirawa advice rejected. Kakati abana-Uganda bafunye ku that smell ku muhembo ogwo. Democracy is dead. So debate yandabadde tukole ki? But we tulina okutunulira essasi eryakubye omuwagizi wa Ssekikuubo. Because yaba Ssekikuubo nga amuwagira bamukubye essasi ne bamuziika. Yalaga mukulu Katumba wamala omuwagizi we ng'okugulu bakumenya n'essasi. Tinkasimbire waliwo video member of parliament nga bamukidnappinga ab'amagye bagenza okukola kugenda mu bya primaries when he was nga bamukidnap wamu-interviewing. Simanyi n'okuwona oba yawonye that kind of shock. Kakati Biryeri abayina emmundu tomanyi bagenda kweyisa batya ku bano be balonda. Because you could be giving cards targets elements be bagenda okumalawo. It's democracy on trial. Democracy ekubwa. So it's good news because bano abadde bagamba nti balwanisa nakyemmalira. Now obujulizi buzze kuba mwabo who are very reliable because tosobola kubuusabuusa meya ntabaddeeyo abamanyi munda ate nabano tebamuwakanya.
very reliable nti eri ekintu kivundu ne latifu naye akyogerako naga ekintu eri kivundu we are waiting n'ebyo bijja n'ebibyo bijja eritaka lengere embe bateye makapa nja kumuvunuulira eritaka lengere embe bateye makapa nti enjwa webanga tenakubulirayo emmese tesobola kutunulira kapa ndega ayima tesobola because it's still bukyali musana gukyali anything can happen kakati nawe linda fetio noli chobola mwogera mujja kutuuka ebiseera nawe mwogerenga meya nakubuuza nti bino birekawo ekibiina kinasobola okusigala nga kiyimiridde mu ndabayo isi foundation yakyo mbadde saganye kubigenda foundation yakyo is fire based crew. These are music gangs. But Lumishana one time gangs is the founder. Please. Because abantu tebagala mazima. Bagala toina mazima. Tubajja kuwa kadi. Tonsabira bubi. Ojja kufuna kadi. Bamufumiro. Lwaki ontawala. Nja kusaba noting, nja kudda nkuwakaddeko. Yes. Kat gangs zino weziri, they can be drug gangs, ni music na ina gangs ndo otera kola engeri gye bakubagana. Nijo kunkuka I think. Waberawo waliwo kubagana. So but you can be a gang leader naye ng'oli popular. So kat abangi bola babagiriko banoonya popularity yoli. You see, me I have issues with the gang. Because politics is about management of society. Nga meya wabadagamba bwemba nfuuse meya nga nyinoku abantu nga bayina okwera kasasiro, abantu bayina okutakasuka buveera, abantu bayina okusima toilets, you work. But oyinza okukola nekikujjako popularity. Okay. Yes, you get. But with gangs zo ziyina amateeka gaazo. Kakati kyobalaba meya teyabitegeera. Meya tomanyi engeri gye bakola ne gangs. With gangs oyina okubeera ne loyalty 100 ku 100 kyebagamba okola ekyo oyina okukola ki. Actually meya n'omukisa tebayina kutaana kubatemula. But so kino si kibiina, it's not a political party. Teyina direction ya political party. It will not even be a political party, but it's a gang. Gang ina sente, ina bano bewe emirimu. Amazima ne bagala baana ne befula nga batalaba isono okufula omujega. Okay. Njagala kudden, but maybe in 30 seconds. Twalabiko ne Honorable Derek Nyeko. Obuzanzo. No, boza Mwami Lumishana. I need to pick your thoughts ku Mwami Nyeko yavuddeyo leero naga nti tagenda kudda mu kwesimbawo mu kalukana akajja ng'omubaka wa parliament ku kitundu ekyo kuba ku kifo mwali yekengedde ki mu ndabayo. He has corrupted. Mu gangs bibeeramu. Obeera part of the gang no corrupting. Kyovolaba ne bwogamba nti aba-NRA babadde n'opportunity eyongerayo nominations okumala okugonjoola ebiri munda. Kati oyo ne bw'omuyita addeyo akime flag nti kati flag tugikuwadde Kiyira municipality kubeera meya tasobola kuddayo. That's how gangs operate. Okay. Kati njagala nawe zimanyi bw'olisalawo okugenda mu gangs because oyinayo mukwano gwo Joyce baagala. Njagala omubuuze kyayitamu. Gangs are very dangerous. So gw'olizirabanga zirwanyise. That's why siwagira gangs nalabyo abakasolo nga ziyingizamu fake delegates because they are very dangerous, more especially bwezifuna emmundu. Honorable Kasolo. Era nawe nja kusaba mpe comment ku Chan Nyeko. Honorable Nyeko amaze okutegeera yakubyeyo eriiso kaadi abadde talina kakati naafa kyofiisa naafukola ki kaadi abadde talina kakati naga nti wano okusigaza ekitiibwa kamage nti nze mbivuddemu
naye abaleta kola ki nti yakoze nga Kiwanda bwe yakola abaleta no tetukozesa kubanga tolese topic because ne Kiwanda yagira naye ekikulu kya byonna ebibiina byaffe ebyopposition obadde ki kyobulaba ffe ekibiina kyaffe kyenaremu ne bwe banakigenda batya tebakisobola kubanga bino ebibiina byonna ebize bimerukawo bwe baba bakyali bubi nnyo nga bakyerondalonda eno bakwatagana baba n'empisa era beewa ekitiibwa nga olaba Nuupu nga yakatandika nga yeegala bwegazi nyambo nkwata ekaadi nyambo tukwata ekaadi wano byaleeta na bano kati kasita bafunamu olungubanguba kati ne bafunamu competition yonna munda akakabina kaba kamaze okuyulika ojjukira FDC wano kasita bafunamu okuvuganya okiba Mugisha Muntu ekyo nekiyulika kasita atayitamu ekyo nekiyulika nakola ekikye nabano ne basigaza ekyabwe kakati ne FDC neyabaddewo kasita byagiyemu ssente obwebiri ebiri obupya bubeerangira awo nakyo nekikola ki nakyo nekisaanawo kakati NUP kasita yajjamu 5 gwebafunye 5 tuwatuwaddeko kati namwe ate ne batondawo ekirala kakati wazzeemu walabi n'ekyolusaniya ekiko ebifi timujje tulye kati kino ate kino ekye-NUP kigenda kweyuzaamu ebitundu ebifi ebirala era ababaka ba paalamenti bano nze mbabuulira enteekateeka gye mbadde mwine badde yakusuula almost 70% eyaba incumbents ababaka ba paalamenti ekyo mukizeeyo mangu nkirina mukizeeyo mangu mwetereeze kubanga kati mukyazanyira ku bano naye ababaka ba paalamenti kasita munaasuula abaweze mu bwangu ddala naye bagenda kukola ekisinde gwe wepangire kona bunamboozi gwe mutunuya booti watakwatira ku kaadi wano kubulya amazima ali mu kisinde kipya kabisa tagenda kuddamu kubatunuulira ajja kutandika kisinde si kibiina naye kisinde ajja kutandika kisinde ndabira aba DF nga baga nti balina abagambibwa okubeera aba NUP mugobe mazima mulabe omuntu asaanidde okufuna kaadi afune kaadi mufuna bulungi otherwise mugenda kuyulika obufiififi tolowooza nti kekasira mubere concerned ng'ekibiina okulaba ba senior leaders mu kibiina nga honorable brother mayor Mutebi Julius gugamba otyo nabusegona ntomuwa kaadi Chief Sebagala n'abala these are not bantu batono these are senior people senior leaders okuba nti bavuddeyo ga nti wakiri bwe kiba kyetaaga kwabulira kibiina tukyabulire that should be a concern to you really. It is a concern that senior leaders do not understand democracy. It's a big concern. Omanyi eriyo level omuntu watuuka n'omanya nti oyo ebintu ebitambula bitegeera bw'oba weetabye mu process abantu nno bano abasinga balayira n'okulayira nti bw'atagifuna agenda kuwagira agifunye kitegeeza baali bakkiririza mu process. Omuntu abeera mu process ne bamugamba ati ketogenda gifuna leta miliyoni 10 n'ataloopa naye n'asigala mu process eyo ate nagamba nabadde shocked mwasookanga balayiza mpuliriza nno basooka kulayira n'akugamba nabadde shocked nga sifunye kaadi naye nga bamutuma miliyoni 10 n'atazizza. Omanyi bino ebintu ebimu bw'obiwa obudde ozuula nti biteeketeeke mu njogera nti nasisinkana weeks 3 emabega omuntu n'angamba sigwa okulembedde n'ereta miliyoni 10 nemulekamu mu dining nga chips musasudde sadda naye mbadde ndishuwa nti kaadi nze njiyina era jjo bwe yafulumye neewuunyiza nnyo nga si nze njiyina kati ekyo kirekera munnayuganda okukuba tooki. Munnange ekibiina ng'ekya NUP bwe kiba kinoonyereza kiwideninga the scope factors nyingi. Tulina abantu baffe nga bakulembeze naye nga wansi abantu bagamba nti gundi oyo abadde mulungi naye ate yenyigira mu kutunda ettaka ly'abali ekyo kimu affect nze yatunda ettaka lya district oba nga likwero C5 oba erya division kakati abantu ne babanga eyo negativity gye bakola ki gye balina ate kabe kasinga oluusi oba wakikola mu bulungi nga ndabyankulaakulana naye nga abantu tebakinnyonnyoka. Kakati NUP yo ekola kye bayita
ekkiriza nti tetwafunye 100%, twafunye 95%, era 5% eyo tulina oginoonya tutikinge the boxes, because mu every kintu kyonna ekikolebwa there's what they call marginal error. Ngamaliriza njagala mu kadakiika kano okwagaliza King Saha Mansour amazaalibwa amalungi kuba kyali wange ka platform kano njagadde nkakozesa okumwagaliza amazaalibwa we subjectinga omulinzi bakulinze tuliziganyeko tuli ku Saha kamwanyi omanyi we subjectinga ku nkola eno system eno wakkiriza wali okimanyi bagenda gikola batya I am actually wondering lwaki ovaayo mu kaseera kano ocomplaining nga wakkiriza noga nti kanjigendemu idea luli yali badaluza ojja kukkiriza n'ebinaagivaamu. Mwami Kungu, njagala ng'ambe ebigambo bino bulungi. Nze nga mbadde nkampeyini, mbadde ndi meeya ebisanja bibiri. Mu kampeyini zange we tubadde twogerera n'abantu nga tumiitinga abantu nabagamba bwe banampangula obulungi nja kuwagira akoze eki gwe banaawa kaadi. Isonule nti kijja nga tomatidde kubanga abali ba vetting wanda first of all tetulina we twasoyalinga tetulayirangako wantu wonna. Ekyokubiri kubanga ekintu kyewuunyisa meya wali osuubira okuwangula obulungi wali olinawo enkola endala etali eno mwe baali bagenda okuyita gye weesiga. Ati mbadde nkunyonyola kyombuuzizza mbadde nkuga nti nakigendamu nga bakistructurinze bakigeze bulungi nnyo nga bwe banavuga nti max 2 wano wano 2 wano 6 era nemanya nti kijja kukola ki nti kijja kukola ate mujjukira nti bino ebiriwo ebye twogerako si nze nzekka abantu bangi across the spectrum mu NUP kati bakomplaininga naye ekyenkugambye nti first of all ne results tozirina tozifunye ku kintu kyogenze ne results sizirabangako sina kye nali ndabye nedda sokolina mwali mufumbi nedda we are not asking a question first listen results tezikolanga ki tezikomawo list yavuddeyo nga bwekoze eki nga bwe yazze ekintu ekirala sooka olindeko njagala tujjewo ekyo kyoyogedde wamufumbira just for clarity. Yes please. Bano mwabawadde makisi zaabwe tufulumya oba mufulumya linnya lyo kwanga temutaddewo successful candidate. However mwami Mutebi singa yabadde ne interest okutegeera performance ye awandiikira the electoral management committee nebanga beetaaga max balina kuwandiikira abeera yeetaaze because enkola y'ekibiina ey'obwerufu in most cases tebeetaaga naye oba weetaaze there is a constitutional provision wandiika saba era bazikuwe it is acceptable. Kakati omuntu atakuwadde na results kintu kyotudde yunebeera nayo tegaba results n'amala n'olabanga abaliyo munda mu vetting up to almost 2-3 days before webafulumiza listi bakugamba nti gwoli ku top n'amala n'akugamba najja ne bafulumya kirala naye nga abaliyo abali different buli omu akugamba nti gwokyasinzeeko ekirala abakulu bano ndaba nti tebeewadde nnyo budde kumanya systems oba za local government oba za government bwezitambula. Mwami Kungu nyinza okubeera meeya naye sirina wentundira ttaka lyaki actually omuntu oli akiŋŋambyeko mu lugambo naye ndoza it's true nti watunda ettaka lya government naye give me some time let's be civil nti watunde naye simanyi na kyapa gye kibeera ba accounting officers bebabeera neki bebabeera n'ebyapa. There is no way you can ever sell government land kati nga kufe ba politician nga meya ngaki unless nga it's a huge dubious deal most likely yinza obutakola ki naye ekisinga obukulu nti enteekateeka gye baateekamu tetumanyi kiki kye twafuna ofuna bufunyi lisiti gye baatimbye ku mutimbagano wetoliiko gwe kwoli period. Naye nze kyensinga okusaba ffe tuyinza okuba twagenze abalala bayinza okujjanga webazi naye olw'obulungi bw'ekibiina mukkirize
mutereze ebintu ebimu mutereze ebintu ebimu maybe ekibuuzo kisembayo wano Bonambozi kiddire kisembayo mu bufunze ddala nze nange sazze wano batunuulira mu bufunze ddala meya gwe mundaba yolowooza ki ekyakumisiza tiketi ewuwo mundabayo putawa sente yagambye dda nze mukulaba okwange nga Honorable Namboze bwe yabadde agamba nti muntu kujja ng'olowooza nti toyinza kuva gwe gw'olina okubeera nze I am not like that at all kubanga nali wiiringi okulekera omuntu ng'omuntu genuine akoze eki ansinze naye bwe ntunuulira mu bintu byonna sirina kyendaba muntu kino kyekyandinsudde okugjako omukulu kati nga bwajja asunako obutonotono taka fundraising nazo wayo sente nga ziwera kubanga baagala wa miliyoni 3 bagamba oliga wadde 3 olinga atayagala kaadi nawaayo then ne bafulumyawo olukalala waliyo nawaayo miliyoni 2 koloze nalina mukasi then olukalala ne lufuluma nga neyamye 5 olukalala ne lufuluma nti bannange sente bano babanjibwa era kuba nali naakava mu ddwaliro nenkwata miliyoni 3 balance ne muteekayo and I have no complaint no ill feeling sina kyempulira kibi ku ekyo olina garanti kinti gyogenze bigenda kutambula bulungi I think mu bulamu olina okuba n'essuubi nina essuubi abasajja be nagenzeemu n'abakyala babaddewo for some time nkozeeko nabo Honorable Samujju nakolako nabo Honorable Lord Mayor nakolako nabo ate basitandinze test of time yes sir. Okay, so I have hope. No, Honorable Numbers to tetugenze kwafula no dakiika zosatu kakati sebo nze mpulidde byonna ebiriwo waliwo notisi zenkoze wano naye nzikiriza nsooke kutegeeza bannamukono nti olukuŋŋaana lwaffe lwa 12 nga 9 mu gw'omwenda 2025 naye tugenda kukuŋŋaana ng'ab'enkyukakyuka twebaze Katonda omukulu yabadde n'obudde bwe wabadde n'obudde bwe Namboze emukono 7 ku Sande era njagala kutemya ku bannamukono nti abaabuza abaana bammwe abaabuza Sempijja Yuda abaabuzaawo Kanatta bajja mu ngombolola eyo mwennyini mwe baabuza abaana baffe era mbasaba tweteeketeeke okuba babanja nga 7 nga bwe bajja n'emmundu kakati nze neewuunya abantu teriiyo political party okugjako ezitaliimu bawagizi gye bagamba nti buli yabadde ayagala ekifo yakifunye juzi mwami Kasola abadde mu kulonda kuno Tango Odoyi kwe yabala okuva ku 15 n'agenda ku 16 17 18 19 2010 era Kalangwa n'agamba sente ze nalabye ne Kasolo sente ze nalabye ne Kasolo sizirabangako nembuuza nti Kalangwa olaba agamba nti yarabye sente nnyingi ezo zabadde mmeka kubanga ne Kalangwa yennyini azikola ki azirina era Kalangwa naye yavuddeyo ng'ayogera nga Mutebi ono era yagambye nti Museveni bw'otabaako kyokolawo kijja kutegeeza wano temukyatwetaagawo naffe tujja kusala amagezi tubeeko gye tukola ki gye tudda so bw'otunuulira ebyabadde mu NRM Delegates Conference ekibiina ky'omanyi nti kikozesa even machinery ya state okukola obulungi naye ne bukirema kwegamba okkiriza nti no challenge zino ekiri mu NUP tosobola na kukyogera nako kubanga there worse things ebyabadde mu ggwanga muno wabula kyenjagala okugamba abantu kuba ekyo nakiwulidde ate nkijje ku Mutebi results ezafulumye ziri provisional results era ng'ekibiina kyayogera these are provisional results nti kye bagamba nti komiti eno gye bataddewo bw'eneemaliriza bagenda kufulumya final results era abantu basobola okubeera eyo anti si konna si kwanca ekizibu ky'omanya tekyali kya NUP ekizibu kyali ky'akakiiko ka kulonda